po jako akawuwo. Abakuumaddembe abakola ogw'okugaba emmere mu munisipali y'e Nansana gavumenti gy'eri mu kugabira bannansi mu kiseera kino ekya COVID-19 batunudde ebikalu oluvannyuma lw'abatuuze okubaddiza ebijanjaalo ng'entabwe evako ku bisanga ng'ebisinga bivundu. Ne bwe bifumba olunaku gamba ne bwe bisimba ate bimera abatuuze betwogeddeko nabo bakiikidde gavumenti ensingo nga bategeeza nti omutindo gw'ebijanjaalo ebaweereddwa mu binyo nga n'okubifumba bitwala amanda mangi so nga tebalina na nsimbi zigula manda. Ebijanjaalo ebivundu byonna batuwadde ebijanjaalo ebivundu batuwadde by'abasirikale baganya otukyusiza ebijanjaalo soka yawa obujanjaalo batwa obuvundu faale nabwe tuli bakoowu era akalulu kakajja kafuna kakinabwe amanda kankulu bbiri n'okafumbise kamwemu nga tebijjo birabikaluba amanda tugajjewa kansala wa munisipali y'e Nansana Sali Isaac mu kwogerako yategeeza nti abatuuze bamulumbye ewuwe nga beemulugunya olw'okuweebwa ebijanjaalo ebibi wabula n'abasaba baleme kufuuka kiso kya mbuzi ekirekerera omussi ate n'ekitunuulira omubaazi. Abantu balumbye awaka wange olwaleero nga bagamba nti no twabawadde ebijanjaalo ebifu naye kyemba nsaba abatuuze baffe bannaaye si ffe twagabye ebijanjaalo ebifu oba si bakulembeze abatambulirako okulaba nga abantu bafuna bonna ebijanjaalo. Ono era ategeeza nti ensobisi ya gavumenti wabula yaabo abaweebwa kontrakiti y'okugulira bannansi ebijanjaalo era n'asaba akakiiko akakulirwa kaweefuba ono mu ggwanga okusooka okwekenneenya ng'omutindo gw'ebintu ebigabibwa. Guno omusango nguteeka ku supplier ya supplying ebijanjaalo bino n'abitwala mu ofisi ya Prime Minister n'abacekinga omutindo gw'ebintu bino okulaba nga at least balikira ebintu kwa abantu possible njale baluma kati ate wabaera nga talina ssente ate nagula ebijanjaalo bingi nzuza tekikola makulu. Kaweefube waffe w'okwogerako n'abakulira akakiiko akagaba emmere mu munisipali y'e Nansana agudde butaka olw'abano okwebala makamera zaffe. Ebijanjaalo bivundu musajja wadde tetugenda kulya ebijanjaalo bivundu. Sigiri mukaaga amanda ga buseere n'owoobitwala mu kyalo n'obiteeka ku nku. Guno si gwe mulundi ogusoose abantu okuvaayo ne beemulugunya olw'ebijanjaalo ebyo ebibaweebwa nga n'omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'asaba woofiisi ya Ssaabaminisita okutereeza ensonga eno. Okusinziira ku mbeera eriwo gavumenti mwandyebeereddemu ne muddamu ekintu ekitegeera kubanga nti wetunulya ebijanjaalo byawadde abatuuze baffe ebijanjaalo mutuufu n'obiwembwa tebirya. Nsaba gavumenti ekintu kino ekinulemu nnyo n'amaanyi ate akawunga kalimu n'enfuufu lwakuba nti abadde bagakawoma buugi bwakafumba simanya tekaliga kalakira. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire erino ku lwa ABS Television. Biki bye mwateekamu ebijanjaalo okusinziira nga bisusunku byerere na ttaka jerere tosobola birya bannange.